TV gimwasibye mutya muri mutya ngina kubasaba musubscribing ate munyigene kade video jimpereka like akosane comment section bakabuntira mu comment section batondeka abali Saudi Arabia n'abasinze Bahrain abasinza mu gwangirya Oman n'abali Syria abali Iraq n'abali Philippines mikwano gyanga abali mu kibuga Manila mbagamba nti mwe bali nnyo kubanga mu followinga mwasibye mutya muri mutya bagita Abazadde TV mu kibuga Manila n'obudde buzibye n'obudde buzibye Uganda yo buli bwakawungezi just ne mu kibuga Manila ekya Philippines obudde bumaze n'okuziba Uganda yo bukyali bwa misana nenga nayo bonatero kulaki matero kubanga abuziba mbagala nnyo mwina mikwano gyange abali Philippines mu kibuga Manila Nampijja Frolence munange emikolo akasize ekiribo Congz Nampijja Frolence Esannyu limuta mukazi watwe emikolo baba mbina masa so ngati ne kasuku yagenze mu boda anti Dembe FM yagadwa Dembe FM yagadwa olwebitana bakola ki ebitana bakubanga bitegerekeka bagita Abazadde TV subscribe button kigende kali Nampijja mikolo gyokka baba na Esannyu jiriri mikolo gyokka mbina masa ngenda kwamiko tusako byonna just subscribe button kigende kali video jimpereka like mwena mbibaza mbagamba nti muri bakabi nnyo kubanga mujje followinga bagamba nti Kasuku is now riding border after closing of Dembe FM Kasuku essaawa zino avuga piki olwanyuma lw'okugalawo Dembe FM kumpewo ekyaliko just ndowooza abaweereza program beba sente zibasitula zizabuzaka kampuni yafunyemuko obuzibuzibu omanyi kampuni ezo munanga zifuna obuzibuzibu ebiseesinga olusimanyi okufuna zidoni mabanka lusipa loni nemulemerera okukola ki okuwaayo mu banka olusi n'ebizibuzibu ebirala kwegambe bitutamanya ffe nga ffe baba n'amabanja kampuni ezo ziba n'amabanja ate ng'olaba zikola ninga ziba n'amabanja kati Dembe FM ekyagituseeko kyo tinakubanga kimanyika kubanga yo management yo yalaze nti ejja kuba ekola ki ejja kuba edda ku mpewo essaawa naate ku mpewo bakyaliko ennyimba zo bazikuba ku Dembe FM music bamukuba kuva ku makya mpaka ku makya kuba ku makya mpaka ku makya naye abaweereza be batakyakula ekirabikanga ekyatidde Dembe FM kubanga ekulozingamuko kumala ebbanga kirabika ndowooza sente z'abakozi yakusasula abakozi kyakako kwali obuzibu sente zeekuttemuko ez'okuwa abakozi ngavudde nga zikosa zino Nampijja Frolence bagamba nti congratulations to the queen of answered prayers Nantumbwe Esannyu Aliet wish you all the best in your marriage mukyala kabonge nakolegulo sister wa Nampijja Frolence amanyikiddwa nga Nantumbwe Esannyu Aliet yakoze omukolo oba yakoze embaga omwami yoyo omukolo gwabadde gw'amaanyi era nga Nampijja y'omu kwabo ababadde ku ttiimu y'okubanga bakola ki batimba omukolo gwa sister we kampuni yabali ya XCY kampuni eno Nampijja Frolence aginamuko omukono kampuni ya XCY kampuni ya XCY Nampijja atera okukola ki atera okugirangira ate nga alinamuko n'emigabo kubanga weetegereza information etambula kiraga nti Nampijja kampuni eno bagambye aginamu emigabo eya XCY aginamu emigabo kampuni eno okola bintu byakutimba ku decorating bwe bityo jjukira etunda n'engoye z'abagole ediringira nnyo bintu by'emikolo n'ebintu by'abagole biteeteeyi by'abagole ebyo bulingi batimba abagole okubyula abagole okubakolako era nga Nampijja omu kwabo bakoze ki abadde mu nsonga eno era nga omukolo gwatambudde bulungi omukolo gwabadde kiriya omukolo gwabadde malembe Nampijja Frolence bwatu sister we yakoze ki yakoze omukolo ogwabadde ogw'amaanyi bamuyita Nantumbwe Esannyu Aliet mukwano muganda wa Nampijja Frolence bamukwano ne kale Nampijja amufuula sister we olw'ensonga nti baakula bonna ne Nantumbwe Esannyu Aliet bakola bonna kaalo gye baali eyo gye baakulira era nga baasoma na bonna kwegamba babeeranga wamu bonna Kivulaba yafuuka sister we era nga Nampijja mbagambye yabadde omu kwabo
kikulu mu kuteekateeka omukolo guno okubanga gukola ki okubeera nga gubeera kiriya n'okubanga gwatambudde bulungi be baatimbye ebyo byonna kampuni bagita XCY nedda XCY kampuni eyo etimba mikolo edicoratinga webityo ebityo enengoyi z'abagole buli lugoye lwonna lw'oyagala mu kkala yonna gy'olwagalamu ennaku zino waliyo engoye ze bakola ez'abagole nga zibako n'obutala bumyansa bubanga budiscorite ebyo byonna babikola omugole najja mu bagenyi nga yina amyansa bumyansa tekitete nga kimyansa bumyansa ng'alinga malayika ebyo byonna babikola Nampijja Frolence mbagambye ayinamu emigabo mu kampuni we bagita XCY ndowooza olengera babadde badikoletinze mu ngeri eri professional mani nnaku zino ebintu bigenda bikyuka ate ebyali nga mbazungu ne mu Uganda bigenda bituka mpolampola kampuni nnaku zino ezitimba emikolo batimba engeri ng'eyedda gye batimbanga mbazungu kubanga edda abasinga twabirabanga mbuzannyo mu zifirimu edda ni kati ne mu Uganda byakola kiri mu Uganda byatuka olw'ensonga nti kampuni nnaku zino zezivaayo zijja n'engeri ey'enjawulo okukolera abantu okwawukana kw'ekyo ekyaliwo mabegako edda ebyedda bageza kubanga kola ki bajja n'ekintu ekyenjawuloko okwawukana ku byedda bwato Nantumbwe bwe yakoze omukolo Nampijja sita wa Nampijja Frolence bakula bonna kwegamba bavudde wano sitawe era nga yamudecoratinze yamukozeeko ebinabina yamubyudde jjukira Nampijja alina ne boutique Nampijja ne boutique bagita Full Secret yisangibwa Mengo Nampijja Frolence ne boutique bagita Full Secret yisangibwa Mengo kampuni mbagaye bagita XCY batimba babyula abagole kugamba obagamba kikyoyagala ne bakikolera buli lugoye baluyina olw'omugole buli lugoye lw'oyagala olw'omugole baluyina singo ez'abakazi bokka n'ez'abasajja amasuuti badiringira nnyo bintu by'emikolo bino wedding ceremony introduction ceremony byonna bwe bityo gambe batimba ne sekutimba yenna era nga Nampijja akampuni eyo aginamu omukono mukazi yakolamu business woman mukazi yakikola bagita Fad TV subscribe atonigene kale omukolo gwa sister we gwatambudde bulungi mukyala amanyikiddwa nga Nantumbwe Esannyu Alieti mukwano gwa Nampijja Frolence gamba basi bamukwano ne bafuuka ba sister bamukwano ne bafuuka ba sister kibali abantu babeera abomukwano ne bavaamu ne bafuuka baki ne bafuuka ba sister ninga ate munaye bamukwano just nga sigamba nti bali related nti musaayi nedda ninga just bamukwano mbeere bulungi Fad TV gimweraba